Ali kintu kya bulabe ku nsi nga kukulemberwa muntu atalina kitone. Kya bulabe nnyo n'okutta kitta ng'okubanga omukulembeze w'eggwanga talinaamu yadde ekitone n'ekimu mu bitone Omukama Katonda byagaba. Ebbanga eriise nabagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ensonga lwaki tayagala bannabitone lwa nsonga nti ye talinaamu yadde ekitone ekitono. Juzi bwe yali ayogerako eri eggwanga bwe yatuuka ku nsonga y'abadijje yagamba ye tabamanyi, tawuliranga na ku kigambo badijje. Kyewuunyisa pulezidenti w'eggwanga omulamba okubanga ku mikolo gy'agenda okugenda gy'agenda okwogererako ekisookayo biba bidongo nga ye tannatuuka. Abagenyi bwe baba batudde basanyusibwa nnyimba abaffe Mwami Museveni, ennyimba ezo zeekuba zokka. Oba gojja buzzi ku kintu nga tebatugamba ekifo mw'onaabeera kisooka kunoonyerezebwako nnyo na buli ekikirimu. Gojja buzzi bw'ogamba nti tomanyi badijje ng'ate obeera ku mikolo okuli ebidongo, toyina njawulo na muntu ayinza kugamba nti bannange ndaba emmotoka ku luguudo naye simanyi zeevuga zitya kuba siwulyanko ku kigambo driver. Oba olowooza zeevuga zokka? Emmotoka zibaako driver. Sibo ne Mwami Museveni ebidongo okuvuga abibe emabega abadijje. Kakati gwe kambuuze mu ntegeerayo nga gwe omukulembeze w'eggwanga era atufugidde emyaka egigenda 4. Gwe bulijjo bw'owulira ebidongo oba olowooza bivuga byokka oba byajja biri ku otomatiki nga bivuga byokka kwe gabyekuba byokka? Obadde ogenda mu sso z'abayimbi ebbanga lyonna, wagenda ku sso ya Bebe Cool n'ogenda ku sso ya Kusaasira. Awaayi ebidongo ebyo wawuliranga byekubanga byokka. Mukulu President byekubanga byokka. Mbadde nsaba osooka otunnyonnyolemu. Mbadde nasazeewo nkwejjeereza era y'ensonga lwaki ensonga eno ndudde okugyogerako naye nga wa osanga musajja mukulu tagenda mu bidongo. Kati Museveni waliko omuvubuka. Kale newankubadde obuvubuka bwe wabumala olwanyisa Idi Amin emyaka 8 ne gye walwanyisa Obote emyaka 6, but era still boddako emabega wali myaka 3 otuuka otya myaka 3 nga tomanyi nti wali ekintu kye bayita dijje oba nga togenda nko mu bidongo. Kale togenda nko mu bidongo tobitegeera tukkiriza, but ffe abasinga wano tetugendangako mu America naye tukimanyi nti afugayo bamuyita Joe Biden, abaddeko bamuyita Trump, nga gwe yaddira mu bigere bamuyita Obama. Tetutuukangako mu America. Kikyentegeeza si buli kintu nti omala kukituukako oba kutuuka gye kiri okumanya nti gye kiri. Totwewunzizaako Mr. President, ononsonyiwa okutyoboola. Nereka twewunzizaako ssebo Mwami Museveni, leka twewunzizaako. Obadde osinkananga abayimbi ebbanga n'ebbanga nga ne mutoowo olwaleero ali Gulu, Genosali Musale Mr. Gulu asinkana abayimbi ab'enjawulo. Olowooza ani akola abayimbi abo? Olowooza baani abakuba muziki waabwe otuuke omumanya gwe obasinkana obateeke mu nsawo zo? Olowooza n'omuntu akusumbuwa olwaleero mu byobufuzi era nga ffe ye pulezidenti waffe omutuufu Robert Kyagulanyi Ssentamu baani abaamukola? Baali badijje. Badijje muzuukuke. Temukkiriza muntu omu kutyoboolanga mulimo gwammwe na kubalaga nti mmwe temulina mugaso n'okubamanya tabamanyi. Temukkiriza kutyoboolwa na kuweebuulwa kubanga omuntu atufuga wewawo talinaamu yadde akatono naye yatayinza kulimba nti tabamanyi ng'abadde ng'agenda mu bivvulu ng'abadde ng'agenda buli wamu. Ekisinga okunnuma omwami oyo yayimbako bwe yali ekkololo ng'atongoza kampeyini ze eza 2011 yagamba bazzukulu mbaweemu penkoni n'ebirala. Ogenda owuli eri wali amikisinga ssebo Mr. President. Olowooza yali ani oyo yali amikisinga? Yali Jeno Muhoozi oba yali Kayihura? Yali ani ssebo mukama wange? Eyakumikisingira ebintu bwe wali otontomamu awo ebibyo ne lufuuka oluyimba abantu ne baluteeka ne mu kola tuni zaabwe. Yali dijje. Muwa abantu ekitiibwa. President Museveni ogamba ntosobola kwebaka nga totegedde kifa mu ggwanga buli kasondo oba okamanyi naye abaayi
President Museveni kyovola bensobi nyingi zikolebwa ng'obeera tomanyi simanyi n'owulira ekitta abantu n'owulira ebijambiya n'owulira kiwamba abantu n'ogamba tomanyi naye kati si kyakuneera kubanga bw'oba tosobola kumanya nti eriyo baddijje nkusuubire nti okumanya ebintu ebyo era siri shuwa nti eggwanga lino liri mu mikono mituufu kubanga toyinza kuŋŋamba nti olemeddwa okusoma ekiri mu giraasi mbale tukuwa ekiri mu bbaasi osome siwo sinkana ba celebrities batudde ogamba tomanyi yadde kye bayita dije olw'okuba oyagala okunyigiriza okuggala emirimu gyabwe kwegamba obatadde mu buutusizo obafudde abatalina mugaso mu ggwanga n'abatalina kye bongera ku ekonome ya Uganda. Tuwa abantu ekitiibwa naffe tunaakifuna gy'onookoma obutaba bannayuganda kitiibwa naffe ne tugenda kukikuwa wamma amannya bampita yeekolera teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official tambuza obubaka buno.